program behind the news tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusika kakati bwe kubanga ebyadde okuza omusawo kukanira wetugambira nti nno ke kaseera muganda nga tuyizovuka omusawo gwe kennyini ozokuba nti wejjanjaba gwe nate omulungi ali Impact FM radio Lwasa Mayinja amacha ag'olunaku lwaleero nkwaniriza lunaku lwa 6 ziri 7 mwezi gwa 12 omwaka 2024 enfuuka omusawo gwe kennyini tandikira ewakaawo ng'omanya nti nakulya bwenti nina kweyisa bwenti nina kukola kino nina kunywa kino ojja kuba ofuusa omusawo nga lwekyalaga musawo ategeera mu ddwaliro gye balwalira eddwaliro gye balwalira nagga nti n'abasawo bakuba ebirero ne balayira nga bagamba ekintu kimu olwokumayi kuba ebirero bagamba nti nno omulimu gwabwe kugezesa ddagala ku bantu kibayita practice kyekyo kugezesa so bagamba practicing medicine ekyo kyo mubutongole kyabaweebwa wabula tebawonya nedda bagesako eddagala kyovula banti bwogenda mu ddwaliro omusawo akuwa eddagala bwe ligaana okukola ng'akyusa eddagala B bwe ligaana okukola ng'akuwa C bw'ofa tomunenya bagagamba essolo genda kiwedde ebyasoma kakati muganda wange atuuliriza bw'oba tojja kumunenya kkiriza wabagaana tandika okwenenya gwe ng'omuntu otya ng'otandika okuba ng'okozesa ebintu ebijja okuba nibikuyamba twogera ku bintu endya ennungi kookolo afuuse kookolo buli kimu nange atuuliriza ate nga balwasa okuba ntubyewonya ebirwadde bino nga tuyitamu neeyisa yaffe kibaita lifestyle nkwaniriza negamba webale kubanga ozze okuseera tamaama obera nga ozze okusa ku makya gonna ku lwaleero nga tuli ffenna ng'omanyi weekend yayingiddewo abaana bali bawummuze bali mu holiday lwetwogerera weekend mugenda kugula ku nkoko ogenda kulya nkoko ki ekibuuzo ekiriwaawo ogenda kugula enkoko eyaffe eyeekuziza mu maanyi ga Katonda mu busozi bwa Katonda oba ogenda kugula eno eyeekuziza ku maanyi g'omuntu tugamba ey'amaanyi ga Katonda y'enkoko eyaffe Nansi kubanga ekulya mu butonde bwayo gwennyini emmere ya butonde gwennyini tibagikuba bidagaraga bino bigenda mu maaso kuba nti bibeeramu omubiri gwayo so neekulanuka okubanga ogiryanga ekuze ng'olya nkoko nkulu ate enkoko zo zita kiyo enkoko ezikulya ku maanyi g'omuntu zezo munnaffe atuliza wiiki emu okuvaako nga kakyali kato wanudde chiiki bakakuba eddagala ne kakuula tudde chiiki ne bakakuba eddagala paka wekatuuka okuba nti katuusa okuliibwa mu wiikisi 2 zokka enkoko ng'egezze ogenda ogula omukatale okwata 2 ng'ogiramuza ziba zaagumu 2 ndowooza ezisinga obungi ng'ogigula gitwale waka ogirya n'amagumba ogala kuba beegonda nnyo kumbe olya kakoko kato kakiyo si kyekikulu okulyako kakato nedda naye oli mu kulya ddagala lye bakakuba paka kakazaalibwe kakaalulirwa paka wookatuge okuba nti okalya kakati no muganda wange bino kasubikola ebyo oba oyita obulwadde baatugamba buli obadde omanyiddwa nga obwa kookolo oba muyite kansa luwandya tulina okukyusa endya yaffe ebyaddala naga ati nogula enkoko ennansi nogwadde ya bbeyimuko ojja kuba oyambi oyo agirunze bulungi nnyo naye nga naye weewadde obulamu so abaana nabagamba nti nno musomooze nnyo bazadde bammwe bwaleeta enkoko mugamulesa enkoko kyeno taata wamaama yaga tulwaza bwona okitegeera ekyo kkiriza obagaana tujja kubanga obulamu tubulina kubanga ebyaddala bwatuweebwa tubukuume bulungi nnyo nyini ddala nkwaniriza webale nnyo taata maama kimanyi tino ebyaddala olina okuba nti bannanga abantu banya ku mazzi amafumbe embijja ffe gyetaga amazzi kubanga era gikolebwa mazzi ebitundu ebisinga n'olwensonga erina okuba nti ozaawo mu mbeera bwetyo kati gamba nti nno gwanywa amazzi agamanyiddwa nga minowota webale nnyo webali eddala nagamba nti minowota siga emazzi ag'omukipa gemukwata nedda that is eyo bayita chemical water minowota ategeeza amazzi gemwefumbidde gojje ku mudumu oba ku luzzi kale oba ku taapu nga tolina kyakusala noga kanje ku taapu chemical ezimu nago okuba nti ozifumbako ne zikendeera maybe the kintu ekiyinza okiyita that is mineral water negano gemugula gebongeramu chemicals that is chemical water omanyi wantomuzamu tebakyerugamba tino kati agate mino ne chemical binjawulo kyeriwo njawulo nene nnyo nyini ddala ez'obutonde chemical ez'obutonde oba minerals ez'obutonde ne chemical entondere n'omwana w'omuntu byanjawulo nnyo nga bw'okiwulira kakati no kiva nti waliwo enjawulo y'omuntu ne roboti waliwo enjawulo y'omuntu ne roboti omu ali nakyo ate omulala ye ali man made
hakati no ebitambazo etyo munafatuliza hakati no gwe mama kasobera ngofumba amazzi n'abaana waka amazzi waka ag'okunywa mwebale nnyo mwebaliye ddala bajja kuyita loko bajja kuyita ki negoma ekyoyagala oyagala bulamu tekigenda kupakinga mazzigo ng'otambula wonawogera okuba nti otambula naga nti nno kasitonyi obutuwa faayo nnyo okuba nti obutuwa obwo buva mu mubiri gwo faayo nnyo okuba nti bubukendera mu mubiri gwo onookikola otya naga tutandika ku mukulya greens ebitwetoolodde greens yanyo zakusimba buli wese okusimba greens baba ng'ali mu kibuga osobola ku lubalaza lw'omunango yakasawo n'ossamu greens nezimera n'olya aye nga tozifuidde eddagala lino lyaki libafuuyiza libagula ali mugundi mu container village ly'obutwa nedda nga si nfuuyire zifuuyira osobola eddagala lyaffe ery'obutonde omusulo gwennyini oyinza okuteekamu evvu kamulali n'ofuuyira n'ogoba obuuka bonna n'olya greens nga zezo gwozeekoleki gwozirabiridde mwebale nnyo eddala walosa kikola ekyo noonya ewali ogamba sauce ennungi ewali greens ennungi naga ati n'omukendeza obutuwa nga mujjamu mukola kimuyita mukozesa mulya ku bintu ebikaawa ng'obutuwa bukatunkuma naga nno babufeera dda buno bukatunkuma nabwo obutini obuzibu kali bwakulabika naye nga bulabika gye buli munoonye mbulye oba mubusimbe ate butera kwemeza bwokka ojjobere ng'obulidde oyiweko bwoti wali ojja kulaba nga bwemeza bwekabokaboka obutuwa butuyita katunkuma bwetwogerera waliwo bikatunkuma bino ebinene byayita bikawanda ebinene biri awo tebiwooma tebikola ebijingirire ebyo temulya nammwe amma obanga gwe ate weesimbire evaazo webale nnyo balya ddala nnyo okukigaja olumu nnyo ku bintu ebikaawa birungi nnyo nnyo eri akalule kaffe baga nti nno bijjamu kibayita obutwa tulya obutwa bwonnyo tunywa obutwa bungi nnyo tutambulira mu butwa buyitirivu nnyo bwona ekikola ekyo muganda nga tuwuliriza ebya ddala ojja kumanya nti nno oli ku kituufu era n'obulamu n'obw'abantu b'obodi nabo era obwagala munanga tuwize byenera mbigamba nga nkuzukusaga nti nezuuka nga tutandika programu eddwa nga ekiri emabega amawulire nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, butereevu kife namuna fatuliriza oli Impact FM radio Lwasa Mayinja ekiri emabega amawulire ye program gye tuliko nate olunaku olwaleero. Bingi bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ebimubiraba ebyamubisako amaaso naye nga gyebiri ebya ddala ng'obutambo oti ogamba tino kino kibuddewo kiri mu kitundu mwenva oba kiri wano ddala nze nkiraba oba sinze nkiraba alipoota ezagenda maaso okuba zikyafulumira ddala abantu bali mu bweraliikirivu obw'enjawulo ennyo nnyini ddala naye kkiriza obagaana tujja kumalako nagamba tino eri mu ggwanga erimu eddwanga erya America mu sirimu eddwanga eya Wuta oba bagambye beraliikirivu nnyo olw'ensonga nti amazzi ge banywa aga taapu gali mu kigayita lead contamination lead omuyitirivu nnyo ali mu kuba nti akola ki ali mu kuba nti atta abantu ate abadde bala premiership group ali behind the news nabye banange bataddewo wali kagundi ka waliwo basambya bamu abavuddeyo ne bagamba omayika premiership waliwo ebiseera byetuuka naga nti ensi gyegenda yonna yonna mulina okuba nti mumanyayo bani bannannyini ssente nakibena okuba nti bakola era sente ezo bazifuna batya era bazifuna ki ekigendebwa kyabwe era okuba nga okitegeera bulungi nnyo ddala naga nti nno betuyita ba Illuminati oba aba New World Order Illuminati just kabikagundi ogwo mugendo but New World Order yennyini eyo naga nti nno ebyaddala yeegamba nti nno kkiriza obagaana balina okuba nti bawakanyamuko Katonda nabo bafuna kibaita obuyinza bwabwe ekimuko kye bawakanya of course kyekikula ky'abantu ekikula ky'abantu ekyo naga nti nno kyova tulinawo simanya nti nno ono gay ono simanya homosexual simanya ali byombi oli tamanyi kyali ebintu bwe bityo omuganda nga atuliza akati walabye okumanya bayaga kulaga nti balina amaanyi premiership bagamba okuteekamu ssente olina okuba naye nga otutiitiibya okitegeera olina okuba nga otutiitiibya era babatiitiibya era buli season babawaayo weeks zibanga 2 ez'okweraga ne beetimba ne bakola ki ne bateekako amband eyo y'abasiyazi eya rainbow bagibbasewo ne bagitwala eyaba rainbow eyo munaffe kakati walabye ebungereza ade bagobye emipiira ndowooza buli captain yenena babadde bambala gundi ezo bagiyita normal bayita rainbow laces campaign gye bakola eyo okuba nti bassaamu bwe ekitiibwa abasiyazi mu mbeera bwekyo akati no byebigenda mu maaso naga nti nno ebimu mulina okuba nti mubitunuulya muti naye nojjukira
nojjukira waje tuva waje tugenda ebigendo by'abasajja bano biki ebigendo bino kwanti obimanyira ddala. Other than that oyinza okwesanga munnange okifuye ng'okizze munda. Akale tugenda mu maaso muganda nga tuwuliriza ekyo nga tuvuddeyo ebungereza eyo gali bungereza era nza gakyaliyonza paka weekend eno ambulance zo bakyazirina bulungi nnyo bakyazeesiba kakati ekigenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo munaffe wano okutandikira mu ggwanga eyaffe erya Uganda ekiriwo abantu nabagamba kino ekintu nakibagambako dda luli mbuno waliwo kye tuyita abasajja bakola eddagala ne bakola obulwadde naga ati n'ebiseera ebisinga obungi kasooli kasitaakola eddagala abamaze okukola obulwadde bwe nga weebuli. Kakati ekyewuunyisa nabagamba nti mu masomero wano ewaffe ge tulina agamu gagenda mu maaso ne gagema abaana obulwadde omanyiddwa nga sina bulwadde embeera kale bulwadde omanyiddwa nga influenza nemba buli ya influenza gye yatandikira eri mu Germany naye ekyewuunyisa omwaka wetandikira mu Germany naye wetawoneza emyaka nga gyalinga emyaka nga 6 ne bagamba nti influenza bamuzibidde mu Africa ne bakyusa n'olugero nti yatandikidde mu Africa. Kakati ekyewuunyisa mwabitegeera nti nno bagenda okumuziwa n'omuziwa nti outbreak waali nga bamaze okukola n'eddagala erigema ne bayita ezo influenza shots oba flu shots. Kakati ekyewuunyisa kikino nti nno bakola obulwadde buno ne buteeka mu bantu nti obulwadde bwaba obukoze mu laboratory eri mu Germany nekibagamba dde ekyo nekyewuunyisa wayitawo emyaka 6 ne bagamba nti obulwadde buzuuse mu DR Congo era n'emiwandiiko okebera ku Google bagamba nti bwatandikirawa mu Congo oshegede naye nga yali outbreak yavaakokko n'ebiseera bya Sematalo by the way kiva nti nno Germany yali nsaale mu Sematalo oyo owokubiri n'asookera ddala era buno obuva mu laboratory zennyini ze bali bakatabulyamu eddagala. Kakati ekyewuunyisa influenza ne bajaga nti naali muggwa nti yatandikira mu ggwanga erya DR Congo myaka gye7 kyokka ngo yaliwo myaka gyana naga nti nno obwongo bwaffe wano ku behind the news studio wano mirundi 2 byosomye mu mawulire byolina okujjuza mu kitabo n'obitwala naye ate boddayo waka n'ogamba naye kino ddala kiribwe kiti oba nedda. Kakati abasajja bananga okuba ndi bakuba shots ez'enjawulo mu baana ate bino byatandikira mu masomero agali international wano mu Uganda. Lwaki? Kuba obulwadde babumanye ewaabwe eri nga gye buli olwedde nga tulina kujja kusemazenga Africa negga ne bakyusa olugero. Kati abaana ba international schools era bo babuuza n'obabuuza naga bino byetwogera osobola okubuuza abaana bo babakuba ezo shots eza influenza flu shots abaana ba international abasoma masomero aga international abamu bava bweru of course bamuno ne bajja. Kakati ekyewuunyisa mu ggwanga erya Uganda wano bayisa batiisa nnyo naye ulira kyewuunyisa nti senyiga gwemuyita senyiga ng'ovudde ku bya COVID-19 tikyamune ye waali iyo kyonna kibagamba ye wali paka 2035 kubanga omala okukola eddagala erya COVID-19 vaccine bakatadde kagende paka 2035 nakigamba dda ekyo mukimanyi ndowooza babadde bawuliriza mukigoberera nti COVID kyamulina ye paka abasajja bamaze okujjayo sere zaabwe zibateeka mu ddagala. Naye today wali ku influenza gwe badde gamba nti wetwogera mu ggwanga erya Uganda fulu oba senyiga ng'omuntu walwala senyiga naturally mbeera awona yekka olina kuliisa mubiri gwo nofuna immunity neddawo bulungi nnyo abasirikale balwanyisa obulwadde obuyiseemu notereera. Kati wadde okimanyi nti nno mu Uganda wetwogerera 2025 abantu majority y'abantu abalwala senyiga kati oba tebakwadde kitanda obeera kukanula kati kanula muzeesiba nga ssaawa okitegeera lwaki lwa senyiga oyo. Kankuze katono nnyo sinakuze katono nnyo weekend ennyini ennaku 2 emabega lwa 6 ku lunaku olwokuna
kunaku olwokuna ulya kye bagamba basajja bano nti nno egwe yafuluma ne bagamba nti abantu 709 bafudde ekirwadde ekitamanyiddwa ekibaleetera ssenyiga mu South Western Democratic Republic of Congo. Minisita ebira bwetyo yagamba era minisita negamba nti abafudde ekyewuunyisa wulira bali wakati w'emyaka 15 ne 18 egy'abavubuka abatiini. Immunity ebeera ekyali waggulu jjukira naye abafudde abawulira ndowooza tugende maaso ne bagamba nti abantu osukka mu 300 bafuna ekirwadde kino era badde balaga obubonero nga buno wammanga omutwe gubalumirira bafuna olusujjasujja runny nose senyiga nga kakwata bwati mumanyi wabeera buli kaseera obeera onyiziriza n'ekifuba saako n'obuzibu mu kussa abamu nga balinga balina anemia muganda nga atuuliriza bwebonero kati obugenda mu maaso obubonero bonna bonna obwegamba obubonero bwegamba bonna bonna omuganda nga atuuliriza abasajja bye bagambye ekirwadde ekitamanyiddwa bagambye ekirwadde ekitamanyiddwa kyaleese obubonero obwo eri abantu kyokka nga ekyewunyisa symptoms batugambye zonna ezo symptoms batugambye nti nno omuntu afuna olusujjasujja running nose nafuna simanya ti amaanyi matono obuzibu mu kussa nafuna ekifuba nakola ki bene ebyo muganda nga tuuliriza bw'obyekkaanyiza bulungi nnyo abasajja bamaze okuba nti bazula kye bayita influenza naggadi bamukola mu laboratory mu ggwanga erya Germany batugamba nti symptoms zonna ziboogeddeko bwe zityo bwe zaali okitegedde bwe zityo bwe zakola ki bwe zityo bwe zaali kakati olwo ovayo n'ogamba nti nno ggwe mbw'ozudde obulwadde ozudde obulwadde obutamanyiddwako naye nga just omanyi symptoms ebuleeta naye tomanyi bulwadde ki bwetyo batugamba muganda ng'atuuliriza gwali Impact FM radio Lwasa Mayinja naga nti nno ebyaddala bwa bwazuulibwa mu ggwanga erya Bungereza erya Germany mu biseera ebya Sematalo ne mu America ne babuzuula mu 1933 kuba balina kye bayita era no bali babuzuula mu laboratory yaabwe bulungi nnyo ebagamba nti nno bagenda bakola ki ne bakebera abantu abo abamu kwabo baali balwana mu Sematalo asookera ddala ate ng'era mu kulwanagana omanyi gye baagenda kati nno bagenda mu National Institute for Medical Research wali mu London ne bazuula obulwadde obwo ekyewunyisa America yabuzuula naye nga ate babuzuula mu London mu kibuga London ekya Bungereza ali nga okimanyi nti Abangereza bali basaale nnyo nage tino mu Sematalo zonna nga bwe zaali bwe zityo that was 1933 akati obulwadde obwo ne bugenda bukola ki ne bugenda bagenda ogamba nti ate buzze kusemazinga Africa ne bagamba nti bugeza okujja mu kusemazinga Africa that was mwaka gwali gwa 1972 kati obanga ddala ogoberera nga nakigamine kiri kyegambye simanyi oba otegeera kyemba njogerako muganda ng'atuuliriza ekidya ki bannaffe twogako nabaddya la Congo bagenda nti obulwadde buno bwegambye nti no influenza si influenza kubanga tebabumanyi nabo bano babugambye bagenda tebabumanyi bagambye nti no basense response team zaabwe kuva mu WHO ya Africa egende mu katundu akamanyiddwa nga Akakwango province balabe bekennenye mu cases ezo bainvestigatinge obulwadde obubadde bubalikoze eki bubalumbye teweerabira ennono ke tutambulira nti abasajja bano ekisookera ddala bakola obulwadde ekyokubiri ne beeteka ssente mu research ne banoonyeza ku bulwadde obwo ekyokusatu aye ne bavayo ne bagamba ffe tulina eddagala liino katulubawe ne tukuba mu ngalo ife nga ffe Abafirika uliriza oluvannyuma lwadde okuba nti bwazuulira mu ggwanga erya DR Congo nga bwe gambye influenza gambe gye yava kati bagambye nti no basese ba specialists bagende banoonyereze ku influenza ono
sina influenza tebabambo mwita nti obadde buno obufaanyiza senyiga flu like nenga buli symptom nena gye bulina ya influenza mu DR Congo. Kakati steam yagenze ddayo regional offices eza World Health Organization zi mu DR Congo bagenze balabe bagete balina ddagala waliwe bali abakongo bano kali bakyafa wabula bagambye abantu nyo bana bengalo bewale enkuŋŋaana bewale okukala ku mibiri bewale n'okukwata ne kwabo abantu bafudde nga tewaliwo mukugu. So wetwogera muganda nga tuwuliriza jjukira baluga abantu abafudde bafaawo makati okuva nga 10 paka 26 November abafa ennyawo ne bino mbigamba nega nti jjukira ne mpox yennyini yaliwo outbreak mu ggwanga erya DR Congo wakati wa January ne July omwaka guno gwennyini era ekyaddirira baga nti kesi eziri mu Congo z'emitwalo 1,150 eza mpox monkeypox oyina mugambako dda naye akati DR Congo jjukira nti era yembeera yemu ebadde ekola ki baga nti ne Ebola yennyini Ebola yennyini era nemwe yatandikirawo nabeera nga akyojja abantu kakati wabasindiseeyo abasawo abakugu mu DR Congo kyekizibu ekibaddewo kibadde ntino kati bafunye obulwadde obwa senyiga nage ekyekizibu solution gye bataddewo sina solution enkola gye bataddewo bafandinze research batadde mu bannasa ssente bagende mu DR Congo banoonye obulwadde buno buvudde ku kimbu buvudde ku ki mark my words then banaavaawo kkiriza obagana obudde bwonna okutaba kola ddagala bagati batalina balina okuleeta eddagala ly'okuba ndibatangira ddagala kyeryo tutereeza ebyasoba ne tuwaga ebikusike muganda nga tuliza tukyali ffenna oli Impact FM radio wasamija program ekiri emabega w'amawulire tugenda mu maaso nagamba nti nno kkiriza obagaana ebintu bye twogera wano ayinza ogaa nti nno babyogera nti bakola ssente mu byo nagamba nti kkiriza obagaana ebijja bisuubira kitegeeza omu kitegedde wamma kankubulire kampani emu ku ezo mu nsi muno mwe tuwangaalira eyatongozebwa mu kukola eddagala ejjingirire eddagala litwogerako ery'obutwa eddagala litwogerako nga kati wetuuka kati obudde buno bakola n'ensigo enjingirire emanyiddwa nga eya Bayer. Ero Bayer kampani yagenda maaso neegula kampani emanyiddwa nga Monsanto mulimu gwayo mukulu gwali gwakola ddagala nakola nsigo gye bayita genetically modified organisms. Kati Monsanto bwe yalinga etwaliddwa mu kooti ng'emisango gisukka mu mutwalo mulamba emisango ng'emisango gye bagivunaanya kuba nti abantu bafuyiza eddagala lye bakola nga eririmu glyphosate eddagala litwogerako nga 2,4-D nga Roundup abantu balifuuyiza olufuuyiza ne bafuna kansa ow'olususu kansa ow'amawuggwe nga obujulizi bwe buli bulungi nnyo era ne bagenda mu kooti ne bagamba Monsanto berenga esaswa sente mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira nebeera nga obudde buno genda ku kitaki ku announcing oba kulangirira nti yaweddemu bankruptcy. Ekyo kiba kibi nnyo. Kati kampani emeddwa nga Bayer neevaayo mu Bagermany ng'ekola omulimu gwe gumu nga gwakola n'egigula n'egimira. Kati Bayer wetwogerera yafuuka ebigamba kannabutemu eyaddira mu bigere eyasikira oli okitegedde lwaki bino mbigamba eno Bayer of course bakola ebintu bingi nnyo eddagala bakola eddagala kuba balina pharmaceuticals bafulumya eddagala lingi nnyo lyemugula ku kawunta mu pharmacy ez'enjawulo era naganno kasitani mumala olunaku ate mulwadde oba wiiki oba omwezi zino kampani ziyinza okugwa zonna bakola chemicals ne agricultural products ez'enjawulo of course naganno bamira Monsanto bakola food supplements omuntu omulamu ne bagamba genda mu dduuka mu pharmacy ogule food supplement mu pharmacy nga yebweru kitegeeza mugana ngo mbiri gwo gubaka ekyamu gwennyini ubaka ekikyamu bagamba nti funa food supplement kitegeeza ki walasobola kufumba mmere noga kino eno mmere erimu ekikabo ekiti erimu kino gye mbandya mugana wange goba weerabidde bakola n'ebizigo bino skincare products ez'enjawulo nenge esinga obungi wenaziga mugana wange
akati ekyaki bakola kutoka company medonga mu nsanto mugana nga tuwuliriza ng'ovudde ku n'eddagala ly'ebisolo naye balikolera ddala bana baya bitwogerako kampani gyegamba byonna mbigamba olw'ensonga nti yavuddeyo erimu eddagala lye bakola mulimu eddagala lye bagamba lye bayita prescription medication mulino bakola eddagala erijjamu embuto bakola obutwa obujjamu embuto kakati wetwogereyo manyi kye bakoze bagenda nti no bakola eddagala erijjamu embuto erimanyiddwa nga Yaz plus birth control pills balikola ne balisa katale abantu mu nsi n'abadde balikozesa kakati bali tebafangayo kuba nti boogera kino ekintu naye lwaki kino ekintu kyogeramu nti baliiseyo katale bw'okola ekidoga kirimu ate obulabo obw'enjawulo mbw'okiyita mu katale nekikomawo kati balikomezzaawo nga bagamba nti neddagala lino okusinza ku bakasitoma abaaliguze ne badoctors byagenze ne monitoringa wuliriza libadde li mixing up kyebaita hormones nga li alteringa hormones kakati pharmaceutical company twogera eno erikoyinza oba yiseeyo birth pills zino control pills zino empeke zino zebagamba tuzite mugundi olimi nyinyini family planning pills baziyise bage muzikomyewo wano olw'ensonga tukizudde tufunye okwemulugunya okuva mu bantu mu nsi yonna nti n'empeke zino zikyusa hormones ez'abantu sez'ebisolo n'ez'ebisolo gye ziri eka twogera ku bantu bebemulugunyiza zikwekita alteration oba mix up hormones buno bwebusi muganda wange tugire mu lunnasayansi kati oba tugire mu luganda hormones omusajja olina hormones zikufuula omusajja n'omukazi olina hormones zikufuula omukazi obusimu obuyitibwa hormones betuyita hormones obwo obukola ekintu kakati wulira naransene kibayita empya ya premiership gye mulaba nga bali mu kuba nti basamu ekitiibwa bali bebisiyaga mu nsi yonna akati naga nti waliwo eddagala lye bakola nga lyo balikuba naye bakugeme bugemi okuva ku mwana omuto no balikola mu control parenthood balikolera ddala lyava dda mu eugenics nga basodde kuba nerichu omwana abadde ng'omwana ow'obuwala ng'oli kale muwala bulungi nnyo ogenda okuwulira nga owulira gw'oli mulenzi ng'olina ebirowoozo bya bukirenzi era ogamba nti I feel like a man kakati bw'obanga obadde musajja n'ogamba nti I feel like a woman yakubeera era ng'oli olwowo omusango gwe bawabirako omusango nti oli agenda mu maaso n'awaaba omukazi yawabira omusajja omusajja amuyise omukazi nagenda mu kooti n'agamba omusajja amuyise omukazi kyokka yeewulira nti yeewulira nti musajja. That was a crime and it is a crime mu nsi mwegomba okwendamu nga Canada, America niwe twogere olunaku olwaleero. Kakati wuliriza bagenda nti no bayise zino empeke baziyiseeyo olw'ensonga kalina wuli ekyewunyisa baya gavumenti no kampani y'Abagermany empeke zibadde nnyo distributed ku Caesar Semazinga Africa banakira mu South Africa naga ekitongole kya South Africa kimanyiddwa nga South Africa Health Products Regulatory Authority kyanase kyo omulimu ogw'okuyita empeke zino mu Uganda simayo baziyise kuba mumanyi mugenda okunywa eddagala kyasooka bagamba babaza mu kasenge wali ne bagamba ku nkola ey'ekizaagumba ennungi balina okuba ndi bakozesa ekyo mukimanyi abali bagenzeko munywa eddagala abasajja timwaba kwerekera bakazi bammwe balekereko mutegeere abakazi bayitamu muganda wange mbalekereko mutegeere kibayitamu ki babagamba akati babagambye nti nno ebyaddala zino
zino empeke nibazinyola okuzonyola buli awa orange buliko hormone free kyokka ekyewunyisa buliko hormone free ate bwebayise bwenyinyini ne bagamba nti no bukyusiza hormone z'abantu kitegeeza nti no sequence ya hormone kasita ekyuka kkiriza obagaana enkulayo ekikula kyo kigenda kukyuka. Zino baziyise era bagise type A recall naga nti eno type A recall bagiteekayo we bati bapa in fact bagita class 2 type A recall bagisaayo omanya nti basupplier bonna ab'eddagala ba distribution points zonna wholesalers amalwayo gonna retail pharmacies zonna outlets zonna ba doctors ba nurses ba pharmacists bonna nabo ba prescribe ne ba authorized prescribers bonna ne dispensers ne individual customers and patients babalabudde babakoze eki babalabudde. Mbuze ekibuuzo nti nno baziyise mu South Africa mu Uganda baziyise oba neyogereze muli siseka naye lwakuba bayinza okugaa nti atusekeddefu abazimira akoze ekya tusekeddefu abazimira ngubuuza kibuuzo mu Uganda baziyise oba nedda. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Onoobasonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Wamma mwabagala bulamu n'ensi yammwe tuba tusimbudde oli Impact FM radio yasamanyija program ekiri emabega amawulire Behind the News. Wetuli awo wetuli wenyinyini noti 7 noti 5 984 oba noti 6 noti 7 noti 6 noti 2 esimu gyo kwatu oyitako tuba tusooka tuliziganya twogeremu kona mwatu wakinedda bino bintu byansi byakuleka atalifu ali baani katubyogere kirizo obagaana nga tukyali balamu tukyalina emimwa kale kanvude kusimu zammwe ate nate turabe ekiddako mu kaseera kano kenyini. Hela Rangira. Sebo Kati kyangamba last week nawe yako katambinga agamba nabogera ku the next pandemic. Omuzungu yali agamba ku pandemic yakira bikuba yebyo. The next pandemic webali nyo bali eddala yawuya konti abagamba akatambiga ga the next pandemic ne guli ekyogerako of course ani Bill Gates ekyogerako the next pandemic. Impact kwoli wanji. Hello munange. Hello Impact Kwoli munange kati ani ono bamwita Yusuf Kedeya. Yes sebo buuza tuwulire. Ekitongole ky'ebyobulamu tekiriyo bakola mulimu ki? Bakola mulimu ki? Ekyo ky'ebyobulamu tekiriyo bakola mulimu ki? WHO kibayita World Health Organization abuuza nno tekiriyo kikola mulimu ki? Kikola mulimu ki? World Health Organization abamu eri bagenda ne ebisaya bya gundi ebisaya bya Margaret Sanger engalasewo kibayita controlled parenthood okuva mu Genix ekitongole ekyo baali bakoze ekibagambye bagambye nti no bavanga bagamba nti instead of WHO nga bakita World Health Organization kubanga abaddugavu bafanga kyokka nga sente zivaamu zonna ziyita mu kitongole ekyo zigenda fundinga ebintu ebyo. WHO omulimu gwayo bw'oba okitegeera mugana atuliza weekiri nnyo omulimu gwayo okufuusa kulonda byabulamu mu nsi yonna n'ekyewunyisa bw'otunuya abateekamu kye bayita ssente ate be bakola ebintu bino kyokulabako Bill ne Melinda Gates Foundation yaabwe yennyini bateeka ssente kye bayita ssente ze bateeka mu WHO ebitundu 88 ku 100 88% of the total amount ziba donated mu WHO ziba mu gundi eno foundation ya Bill and Melinda Gates. Akati bobanga gwe kyekibaga nti nno oli munanga abanga yagira afuwa omulere yakuwa embiirya sayina ssente yakulaga ekyokukola. Impact kwoli Mulangira wanji munange
kueleza gwanga no Buganda. We bali kuliza sebo. Era yonga tiga. Yes sebo. Tenga mirwa. Yekita maso. Yes sebo. Ana wasajja batujirira. Ajja bamaze kunga muogo. Yes sebo. Ye ajja amaze ko wansi mmere wakati nku. Yep. Ogamba tonya buli sekita. Nga banansi pala kwehereramu. Katonda tuyambe nga fere twebeereddemu. Kituufu. Okulaba nga tuwala n'ebintu byabwe. Bafa batusigoba ki. Kuba ekifu ekyabwe kye twagala. Yeah. Gambe lwaffe tuyiviirako ddala. Ekiriko. Amazima. Ekyo kyokka ekiriko. Kituleetedde obuzibu bw'amaanyi nnyo mu nsi eno. Bakubaleeti nga kyama era yamala dde okutajjuka. Esebo. Okukemiko wooti bannayuganda. Yo. Okay. Tuleeta buli kanta mungi. Uganda bannansi. Twetaase. Ya byonna. Bayita obuniina. Esebo. Obuno. Yeah. Kyalabika. Tebukyalabika ne gye buli mu nsuku. Tebulabika naye nga bulina. Cherry tomatoes actually bwa bbeeyi nnyo nga bw'okiwulira kati. Kiringa amagye n'amaganda. Yes. Nabeera munyagwa. Esebo. Namanganga. Namanganga kyampisi kyabakadde. Esebo. Meka mama wange tabire immaculate. Esebo. Mutume. Kale. Ebale kwere. Kale sebo. Era. Okay bali bulungi. Obuniina obwo mu nsi yonna bwa bbeeyi. Abuli mapu Cherry tomatoes. Okay, nagambye atya. Agambye good morning sir. I'm Magambo Julius from Kamuli. I wanted to share with you more about today's program. Okay, yeah, ojja kunkubirako maybe tujja kwogera. Okay, ekikuluma bazungu kuyiya bipya. Nga gwe tulina kipya. Po enamugongo. Naga ekyokubiri, second, don't talk about premier because you know nothing about it. Po ojja kunyiiza. Alinga mpogo mwe tunyiiga. Ngaba lisite tunyiiga. So yogere ekintu oyagina kucho nejo kunyiiza abawuliriza ate. Ongambye so gena ku premiership. Kuba sigimanyi. Kwegamba anyway, bwecho kiripo bwatu wagambye alina mugongo. Ye bwatu wagambye. Program ayidwanga behind the news nagambye kintu kimu. Tino bongo wa miundi ebiri wano. Bobango ina bwa mundi gumu, we are sorry. Tulina sorry, tuli responsible kwebe nabina. Tuli responsible kunoza yo. Fe tugenda maso na kwa anti tuwaga kujja kumulamwa. Mumbera bwecho kati nno kati tetujja genda tujja kufa kumulamwa. Impact FM kwoli. Wanji. Hello, Esebo. Wala tueleza muganda waffe mlanzi. Webale kuliza sebo. Wala kalima webale tueleza. Webale kuliza sebo. Eze simanyo izemine sokuwayo taimuze na nosoro tusomesa ngaffe. Tetumanya tunalya. Ani ono sebo? Ono musai kwa Museveni sinzida wane district y'Udaka Mugomba ali emigiti akalo bakaita nankulabi. Okay. Era nze nsanyukanyo izemine so tuwa kasera kano natuwa katinga fahulizanga. Taina wadde ne 10 government kyemutesemu era nze mukama amudizeewo. Webale nnyo. Oyo bwana waga wana mugonga agamba nti tetwogera ku kulinnya lwakuba nti kati be babikola. Kati naye bajja kututiisa nawo kube no government ngina programu Katonda yawa omuntu ekisa okusomesa. Wabanga awulirize so si ugamba tamanyi bya kulinnya yabimanyi nnyo kale bo bali ebisyaga bakole kuba kirabika yaleka n'omukazi owuwe yada ku basajja bani mukama akume. Kale webale nnyo. Nagambe pose tolina kyonyiizaamu abulonyiiza bawuliriza. Owulira
Premier. I guess in the Premier League. Opo. Okay, Impact FM. Premier yasanga na wano. Chuse rinyo diza Premier League. Omaipo. Hello, wanji wama. Kama eba diwe. Amina sebo. Asanula magani ndieno luwero. Sebo. Dakati. Ndiri yali ye baliwo n'abazannyi bagano gobamu. Waliwo kapiteni yaganye okwambala ekikomo ekyo. Sebo. Kali timu bacha timu ye kyanonya kyakwogera kubanga bo balina sente nyingi zebateeka mu bisiya mu mupiira. Yes. Ate bali bo baagala mupiira. Bajukize waliwo ne yesibe ekikomo kuliko Jesus loves you. Oyo kati ate naye. Kasi pegenda kujja naye kirungi kyo kyemusanyukidde. Yabisikana mu gulutu mugaye walanyisa ebisajja ebyo. Aya basi. Kati ekirala. Sebo. Ologedde ku ddagala erifuuyira. Etuli eno mu 8. Yeah. Eyo wifi ogwo tutera omufuuyiza ennyo. So omufuuyira n'ogenda owiranga omutwe owuliranga bakamunguluze. Ate akwayinza okulima ng'olime wanene naye ng'ate olina okufuuyira. Yes. Mayina kyakukola. Webaye tuweere. Okale webale nnyo. Akalina magani ndiweere. Okale sebo. Okay. Bwatyo munange bwatyo wagambye bafuiza glyphosate. Glyphosate herbicide actually kirungu kibateeka mu ddagala bafuiza binyonga bwokiwuya kubanga Monsanto yali kwa mwaka gya 1997 okulista ya katale buterevu nnyo yali developing ya Monsanto naga Monsanto yagulibwa baya kati yerifulumya so ezimu ku ezo abamu nga balifuiza abageti omutwe gubaluma naye munnaye tebakifaako ekyo naye nabagamba kano case emu ey'omusajja bamugamba mu $1,78,000 $1,78,000 abasawo bwamu ekebejja omusawo yali mubambi nga omusajja oyo yengera asaawa somero kati ng'ewazise ng'afuuyirawo ne glyphosate oyo bagenda omukebera ng'afunye kansa ow'olususu kansa ow'ekibumba byonna nga bivudde ku ki poisoning ya glyphosate eddagala erifuuyira kakati nno byetwogera bise ebisinga obungi munnange ojja kukola ki bwe bityo bibeera bwe bityo ebiri mu mbeera zonna yo program twagikola ngikola gye ni ku muntu kwali ku gundi ku our story gyeri bulungi nnyo osookuba nga oginonyako gwalanyuma n'ogiraba oba n'ogiwuliriza embeera nga bwe n'omanya ensi nga bweri era nga bwetambula gamunanga tuiza Aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Okay, amanoza kale wanji munaye ati simanye perezai wewe tata lugera likyali bwere kayunga yesebo zebulidde okubeera ne mukazi wange okuya era nze jemisana naiddeyo katungumaawo neddodo boiro ezebo era nkeyana nnyo naye kubyokulya ebyo nayenza amaaso olikwogera ebyo naye nga tadde nnyo ku musajja ni masiki omusajja eyo mutaddeko nnyo amaaso mu gavumenti ya Trump eno ejja tuyinza okubeera n'olutalo nga si lwa byakulwanyisa naye kwegamba nga lwateekateeka zaabo abasajja ba Elon Musk yes okutumbula ebinkola ya tekinologiya eyo okugyawo sente eza kaashi zino okozesa eza pin code nabanga batrump abayinza okujja ne bakiteekesa mu nkola kale okutwaliza ewamu bebayinza okuteekesa new world order mu nkola oba Putin ebitegerekeka bulungi okutwaliza ewamu naye nga Elon Musk oyo mutaddeko nnyo amaaso oyo kale okay good enough ekinyumira nti kati abantu abalondeddwa mbamanyi bulungi tubogeddeko wane nebbanga kani Elon Musk mbamanyi nti kyage wagenda okujja oneona amaso gaba at least mbamanyi kibagenda okukola oyogedde ku kibaita nagati n'abasajja bagamba mu 2015 balina okuba batuukiza ebitundu 5 ku 10 ku mission yaabwe nga ba elites oba nga ba new world order bagamba tine ensi eno okuba ngenze digital akadondo agenda ku lutalo lwa digital muganda wange eyo program etujja kukola program ndoze endala digital tegere wewe tutuuse wewe tuli
bascammers kye bakola yagala bako nagati no digital money bakwavu azimuna kuwalulumu lwokka wawulidde Bank of Uganda ngevuddeyo ne yetaasa nti billions enkaaga ng'ezabbibwa ku akawunti omanyi baga nti ogusula gukuwa empoza okusooka bagamba bali hacked then abaze ebbanga amaze okwetereza bulungi bava ne batugamba nti sente ezo bazisasula okitegedde kakati gwe bwoba nga ategeera twagamba wano nga wakitegeera bulungi nti n'omuntu waga nti wabadde hacked kitegeeza kiki abayisemu computer kali computer ziyitamu teziba physical oyitayita mu physical najja mu vote naggulawo mu account najjayo senazitwa nedda ayita ku mutimbagano ku mikutu kibayita digital kati era so kwavuwaza naggamba nako pagomo nekulaga abantu abavudde mu naku lumu ba billionaires oli akava mu second emu yokka nakwavuwaza nga zakubyeko tozimanyi nga mpitirivu nnyo kyokka mugana wange ng'otunula ngazi kampeni kyagenda mu maaso lujja gikuba ffe tujagamba olw'ensonga nti nno bafuga ensi tulagawa mu digital era tojja kukwata ku ssente babayita obulwadde bagamba nti obulwadde okusaasaana abantu beekwata beeriraana tembakkiriza kweriraana kati bajja kuga nti nno ekyo olaba n'obulwadde bwabatta lwaki no tokikkiriza leero oba tolina kye bayita mobile money ku ssimu yo ng'oli waka ng'olina weekubira essimu oyagula airtime tosobola kikola kkiriza obagaana bw'obanga adde akutaasa musawo ofa ng'oli mu nnyumba lwaki tokyagula airtime bw'omutereke nowe Impact FM wangi yebazibwe Yesu amiina nnyo nnyabo nze Joy ndi Banda nsaso kuwulira esebo kakati ebintu bino bisobera kuba luli ne airtime bwe twali tukyatakula yes bamutugamba nga ati naye alwaza yeah. Era ne bagamba nti ensonga lwaki bamugjawo ne baleeta ono ali digital kati bwe tudda ku byokulya mutufu onoonya nekyolya nekyoleka nekibula kubanga batugamba ente bazikuba eddagala which means amata n'ennyama ababirya nabo bali kubisa omuceere ensima gye bagusimba bateekayo biki kakati bw'otunula ebirime ebirala byonna buli kimu kifuuyire really omuntu aba agenda kulya ki sukaali naye alina issues ze nga ye kakati bwe tuba tunaabeerawo tugenda kulya ki ebyaddala kati bwe tutuuka ku kya ssente ebyaddala ssente zibula nze omu ku bajulizi ssente zange zaava ku Airtel bazijja ku Airtel ng'olaba nti zaaguddeko naye ate zaasulako naye nagenda okubeera ku makya nga zibulako ngenda okutuuka ku head office wali ku Huntington Road nga baŋŋamba omuntu gwe bankwasa okukunkolako yaŋŋamba nti naye ekituufu ssente aziraba zaavuddeko naye tamanyi wagye zaalaze nali nkyali awo ne wayigawo abantu abalala babiri omusajja omu yava Masaka nga bamuggyeko akakadde nze kale bandyekadyeka ne ntambula nga ndaba bamalira obudde ne nvaayo kuba zange zaali ntonomu naye omusajja oli yabagamba siva wano okutuusa nga ssente zange muzimpadde naye kati kyewuunyisa ssente ogamba otya nti zaavudde ku ssimu y'omuntu ng'ate gwe tolaba gye zaalaze really ani afuulingaani amazima webali nnyo omuntu bakona epini y'ekyama nga yo yekka tekinologi gye tugenda ebyaddala kkiriza obagaana kyegamba nti nno ojja kukola kye baagala nga basibye esserezo bagamba nti nno kola kino bakola kino abamu ne byabufuzi okuvayo gamba nebyabufuzi avudde nayogera ekintu kino nayogera ekintu kino naye bagenda bakwata ebintu bye ebyaddala nga talina kwekyusa kwonna kwonna navanaga bannange nayogera ensonga nti amazima genyini watasobola gyogera n'ebikozi bamukutte musibe gye tugenda eyo oyo pa twesonyiwe obusiru si musango singa abamu bali mu makomera bwana Yahaya jibenda bati yagambye kale omubede John ayinza kwadiwa yali abadde ansharingira bufana bwagundi obwaki obwa Premier League omwana yataddeko wali I love Jesus captain wa Crystal Palace Mark Guay yadeko yawandi ambandi eri yabasiyazi ye yataddeko I love Jesus aya bas wetwogerera bagenda mukunya ate yo wa Ipswich mugana wange yaganyo Jessiba Samu Moze
yaganye okujambala rainbow armband eyo naga dini jakiriza muganda atekiza mu bisiyaga aya bas kati nno nowulira kakati nno awe tuli muganda wange awe tuli wetutambulira musajja wa NRM Kibogo Isa ali eringolwe kagulu buyende ag'ekikulu abafirika tugulumiza nnyo abazungu okusinga ne Katonda kale kalukirabe ntumide nnyo abawagizi ba Honorable Engineer Moses Magogo bonna mu Jope East okay webale nnyo bali eddala mbeera bwetyo okay impact wangi Mkwano gwange sebo nkola musisa nange bwetyo sebo bane nkola ya mirimu ogwange gikumidde ku mutindo weewaawo waddala kakati omuntu mubiri nzeeko abo bajja ba Katonda nzikiriza nti Katonda yabamanya n'abakubamanya yes ekintu ky'amu abantu naye tugwamu ebbanga ly'ogikoledde teriyo pasita teriyo reverand teriyo bishop oba faaza abawuliriza abalina okutandika nga tebalaba kutandika misa oba saavisi n'ebirala abasobola okuwaayo eddakiika 3 ne basomesa abantu abagoberezi baabwe kubanga tufa tusaanawo nga tulaba bwetiki ana mulangira kigwa bweza akatambi emabega batukoledde ebintu bingi kuba batuzula bwe batujinga wali tetuddamu kuba n'amagezi agalowooza kakwaako okulabirako katono kuba tetujja kufuna budde omwana akeera ku ssomero saawa 11 bw'aba ava ku ssomero bamuwa bwaka oluvannyuma lw'emyezi 2 n'ekitundu bamutadde ku puresha alina okujjukira bamugambye olujja bw'atyo myaka 13 alina essimu erimu buli gasiya afunayo ebiseera ebirowooza abaddugavu twabaali webale nnyo ebali ddala teza kwa mukama bati wagambye ensi gye tugenda eyo gye tulimu era awo we tuli buli omu akola omulimu kusinziira munnaye toba n'ennyo bayinza okuba tebamanyi oba tebamanyi ensonga buli omu okolesebwa kwa njawulo ate abasumba abo naye wekiba nga once in a while tukateekayo ekigambo lisi bujja kubagoberezi bonga munaffe watugambye ensoma tunagitereeza mu mpolampola kamugamu gwe muganda Mr. Kademanze Kasule na Kifuma oyo na mugongo ekyo kireke kijja kyogerako naye nga mwebale nnyo obudde mumbereko bannange sikano naddako sikano naddako mbategeeza ne mulye bulungi mbere bulungi kuba basajja bajja ekkiriza obagaana tobeesigangako n'akamu n'akadala kubanga waliwo baali bakoze nga bya bulabe nnyo tunaabeesiga mungi omulala oba nedda be bulungi program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike